Bwe kasanta no bulijjo nka wekitibwa ndowooza kategeera. Ate sagala omwenderemu. Sagala omwende meka kakube. Meka kakube. Meka kakube. Meka kakube. Ani bomanyira ko Muganda wange. Ngoyo mutambula muvi ya mwana. Ngoyo mwana mutambula muvi. Tukakane banna. Banna. Leka kakube. Ya tukanna. Uganda. Aso mama nake bampa. Banzi. Webanzita. Bwe kadai nakuganya okuveve. Anti kati ba Luganda kitu. Sente zange zo planningira ko kuzimba ewo simanyi ngene no mulira nga aveve nga wakazirya. Kame otuliza mbiki. Otuliza mbiki kame. Amuleka jolo batajisasule. Tuliza muka kamera go. Bwe ina sente zisasula kamera eyo. Tutimba wade dakika 3. Nga munviridde wantu wange nga mugenzi. Ngendo okoma wo wano muleka 3. Sibasangawo. Genda. Genda onotusanga. Sibasangawo. Mulekika 3. Mureke mu. Tatakumanyi. Hopa manyi. Hopa manyi. Kigaya. Hopa ndakumanyi. Iwe no ja unombasa. Hana entalo zanta amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikoleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali Uganda tulina branch erinnya nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Amanya kitiwa Elvis nankola ne Nyondo Media. Leero bambi mnatusonyamu muko katono ninga akasawo kamwe oba Nyondo Media yenga ye yetage sala za mmwe yetage sala za mmwe nge mubitegeera na yenga mu byonna. Leero safa tukomyewo okwongera gobeera ensonga ya mwana muwala. Ensonga zembadde mulaba ezitambula. Mwana muwala yakola myaka gyali 5 so naba nga talina kyeyafunamu akasente ke yali akoze konna nikaba nkakoze eki nga akasente konna bambi kamuyise mu ngalo. Nenga byonna bambi tuweereza obubaka eri abantu nga bano batuyisa batyo oba bayisa bati bannyinaffe muno nakola emyaka actually emyaka 5 niwejibe emyaka 2 ino bulankanya akasente ke kitegeera bana yese birungi songa kyembagamba mube muno mutima omusaasizi bana bano bakoowa jabeera bambi abayagala adde nga ali bulungi nego bamusaamu nnyo gundi bwotyo n'omusimba oluseko tuuka ku nsonga yange tekiba kirungi. So baganda baffe mama ffe ba kitaffe bambi mutusonyiwe musegira mutusonyiwire ddala. Sinza gamba nti omwana akoze emyaka 5 talina kyafunye. Eno nga sinagenda nnyo wala Nyondo Media akola ne Nyondo Estate Expert kabaka mu by'amataka kitegeera bwe nayo taze ettaka tuli available namba zaffe ko eziri nga weetaaze ettaka oyagala wonazimba amaduuka zo nga liri ku kkubo oyagala wonateka rentals okitegeera tuli available namba zaffe ko eziri era kwotufunira we wamwawo. Ekyokubiri nga Nyondo Scaling, Nyondo Glim, Nyondo Products kabaka mubako eri ekizigo abami n'abakyala bangi batukozesa ko mukirabye engeri ekikolamu songa nyogola bajjukiza mutuwe n'abaana bammwe bajje bakole ki bayiga okukola ebintu nga bino. Twagala kola feka twetaaga tuvumbula ebintu ebirala naye babenga naye bamunyumiriza magamba nti gundi ono akoze bw'ati bamunyumirize munyumiriza mu Nyondo wammwe kitegeera bangi banyumiriza mu Nyondo Media ate bangi mumulebe byakola. So mutuwe n'abaana bammwe oba baganda bammwe myaka gyonna tetusosola myaka
kitegeera asabanga atuse emyaka egikola jibanga gikola akasente mulete tumuyigiriza abe nga akola ki na naye yetuusako ebintu ng'ebyo si byamaanyi nnyo nti byamaanyi just katono nnyo ketumuteekamu nabanga akola ki na naye bamyafuna ku ekyo naye nga bambe bintu bino bya nnaku naye tetulina kyakukola katugende tulabe ensonga zino zigenda tambula zitya leero nkoze nzekka nga Elvis naye nga nze mu Nyondo Media okitegeera then Nyondo wamwe yeetaaga bambi essaala yeetaaga essaala zammwe akasawo kammwe nga mubitegeera nyawo mwana muwala osuze otya gyentuli kiki nga weewuniikiriza baani abali munda bebalimu yenda mugenda kumvira mwena mugendewo oba mulina bye mupanga pano mugenda kumvira mutambule munvire munne wakano mugende kuba wano bye mwogerako sibitegeera bikimi bye mwogerako ne muganda mugenda kutambula mugende ate saagala oyanziremu oyo aliwa gwe bawuza katemba aliwa gwe mugenda kumvira bubizi wano kuba bye mwogerako ebya ssente wano nekolerawo mu ssente zange okimanyi twazigula eno poloti mumanya gange n'agabo kati oyo byayogera byagamba mbu ate simanya ssente zeyatuwa simanya biki ziwano okimanyi nagulawo mumanya gange n'agabo kati biki byayogera ebyo byagamba ebya ssente byeyatuwa simanya okuzimba wano mugenda kutambula kyekyo ne muganda wo muve wano mutambule muveewo ate bano abankwata munkwatako biki munkwata biki munkwatako biki ekintu kibalumiriza munnange baddewo kale ndoza babeera nibawulira nga muli bakayanya okubatandisa gyo kaya oba kiro kyonna bakaya ndoza babeera nekibalumiriza muli munda sibyagala mugenda kumvira ebyo mwogerako ne muganda osibitegeera mugenda kutambula mukole ekirina nno gye tulaga munviire mugenda kutambula mukole ki mugende mwena munviire wano sibyagala sirina gye ndaganze ne muganda bana genda okukwata ssente zange kukugulira poloti gye nagigula nenzimbamu n'okuzimba ng'eri mmanya gange n'agabu ate bwagamba nti yakuwa ssente yakuwa ssente nazira gomanyi oba ssente ze wazirya gwokola ki gomanyi zisikwatanga ku kikumu kyeyadde n'ekimu yadde wabula kimugenda okukola mugenda kutambula ne muganda wo bwebanga kyekyo mwena mugenda mugenda kubeera nanga mwagala kunziba bye mupangira kaki owoza ssente ziriwo zezitalabangako gye bano abankwatakwata munkwata biki munkwata biki bassebo mukama wange munkwata biki mukama wange wano wange ate mujagaza sebo sebo wasuze otya bulungi sebo bulamu bugamba kiki obusungu nga bungi bantu bano babiri banyiiza bunyiiza ani naani ono ne mukyala wange ono aba mulamu wange ono ye mukyala wange banyiiza bunyiiza wano ewaka nakwata ssente zange nengula poloti nengizimbamu poloti ngeri mumanya gange ne mukyala wange nekinewuunyisa okuŋŋamba nti ono mbw ate yabawo ono ssente mutwabba ssente ze abula kyendabawo bonna batambule bakole ki banviire waka wano batambule bonna batambule bonna banviire wano batambule banviire sirina kikumu kyo kyenalya oba ssente wazikwata oba yazirya mugenda kutambula lindako kyesitategedde sente zani zogamba ze mwazimba gwe ne mutwala mwazimbawo atanyokereza ebigambo mwazimbawo omuwulira gwe nakampi kakati enjagala osobola kumanya twandeka moto tufiri gwe twaliko wano mu nsonga zezimu ezo musa tewaliiwo naye like ekyogamba nti gwe
tomanyi ku sente za mulamu woje sizimanyi ko sente zange zinakwata ze yagula poti sente zange manyi gange engulira mukyala wange no kuzimbamu nenzimbamu era okulamu esengukawo wano ngende maka gange olaki bakuwanda kwena kampi mbu musenguka tuva wabo ngandaka wana sente zo wazimpapo ojja tambula mu vile wane muganda omugenda gwe kasanta no bulijjo nkawe ekitibwa ndowooza kategeera ate sagala omwendere mu sagala omwendere mekaka kube tukakane banna nedda naawe kiki bannaye era nga saagala ntala njakakuba mugenda kutambula mwena mu nviiri mwenna kati tukole bwe tuti mbawadde dakika 3 sebo gena kusaba bera musajja soko yimirira awo wegamba kasajja kwenza tekamanyira mwandira sente n'ensirika temujja kumanyira waziwani akafala mugambe sente zange ziriwo omanyi gye wateeka sente zo naye ate tasobola sebo sente ze mwazimbamu tasobola kugoba nze wendi sente zange ze yazekolera manyi tasobola kugoba nze wendi ono muganda wange tetulina gye tulaga era mwenna mugenda kutambula mu nebyo ebya sente era ngenda senguka bwe kiba kituuse nsenguka nzekka ngende mu maka gange tekisoboka tulina ogenda aba ngenda ne muganda wange ze mbabuulidde era kati mbawadde eddakiika tukole bwe tuti mbawadde eddakiika lindako nga tonatuwadda ki tusobola kwogeramu naawe kubanga tetunabitegeera ko tutuuse tusanze muyomba tetumanyi kyekyatuuse kiki ate muvudde ku okuyomba ne mukyalawo mukyala wange nga ŋŋamba kyoli ono yanyumiza mu ngabo n'agamba sente ze nazimbamu n'okugula eri poloti gye tugenda kuba tuba tuli mu programu zisenguka mugenda nasenguka twagala senguka nti sente ze naguzeemu poloti zaali zoono ono ye bwatu bwayogera naye nga nze sikwata nko 10 kye yadde na kimu yadde sizirabangako nga badde maanyi gange nga nkeera n'enfuma n'engenda n'enkola nengulira mukazi wange poloti ngeri mmanya gange n'agage naye okuzimba byonna era nga nkola nti mukazi wange tukole ki tubeerewo naye kyanneewunyisiza okugamba ono ti sente ze kati nze simanyi bya sente oba yaziwa muganda we nga yamanyi gye yaziteeka nze simanyi bya sente zaabwe sizimanyi era byayogera sibitegeera nkola omulimu gwange nkola abula kyemugenda okukola mba nga balina kye bampangira bagenda tambula bakole ki bagende newe mula abantu tebinsobedde olaba nga webikusobedde nange binsobedde wabula bagenda tambula bakole ki banviire kati nze mbuuza munteekateekezi wadde zisenguka bonna obatwala botalako mukyalawo yekka mukyala wange wabanga waali ngenda ogenda naye gyetugenda osenguka ono muganda we byagamba nti natwala sente ze oba zitwazimamanyi simumanyi era wabula ono mukyala wange bwalemerako bagende bonna nze banviire jasenguka bwomu ngende mu maka gange ekyo tekisoboka nze nkugambye gyemulaga gyendaga tetulaga gwe wafuuka wakumugugu gye tuli kati mumpe ebyange tukuwe ebibyo mutule ku meeza gwe ne mukyala nze wazimpako sente sente zo nzimanyi nze olaba bagenda kutambula bakole ki banviire bonna ebyo byaŋŋamba batambule baviire kuba ono sente zaŋŋamba sizitegeera nze sente ze nakwata zemmanyi nakwata zange kambuuze wakimanyako nga mulamu agenda ebweru nakimanyako ng'ali bweru naye saamanya kujja sente zaabwe entambula gye zitambula edda kale sente tusiga tuzeesomye zonna naye gwe wamanyako nga process ng'agenda ebweru saazimanya tewazimanyako
Kyovula tobitegeera. Sibitegeera. Mukyalawo yabimanyi. Mukazi wange kyaka yabimanyi. Naye kinewunsa okuŋŋaanya ssente ze naguliramu ate poloti manya gange naye. Mbwate sente zo. Ojjeko mweno kuba abafire. Wazikola wa. Sente ze. Oyo musajja gola abakadeyideyi. Wabula lekenze kumpelekeza. Ne mukyala we talina byakola nti biryawo tebalina mulimo gulyawo gwetongodde. Tulya kigo tuliisa. Gwe kadeyideyi nagambe sirika. Bwe mba njogera sirika. Bulijjo nkuwa ekitiibwa kyo. Bulijjo nkuwa ekitiibwa kyo. Temumanyira muli ku sente zange kwe mulya. Nadda ku kyeneemenyeka. Okitegeera. Ne mbona nga muli ku sente zange kwe mulya kwe musula buli kimu. Omuwulira. Obadde otiddemu. Nze siina kikumi kye mmanyi nkwata zange. Ali wanga zijawa. Daba. Maparo mulaba. Simanyi omulengera. Uyo mwami wanganzi. Nigenda gyatambuliramu. Okitegeera ekintu ekyo. Poloti nanzimbira. Nze gola bagenda kuva mu ngamba ebyo. Byebiki ebya sente za zategeera. Mmwe. Oba ayambalenga temu, oba ayambadde atya. Kati nze mbadde nsaba. Si ensonga. Tutulemu kwali twogeremu nga tudde wali eti twogeremu ko tulabe. Kwanga binsusseeko nange ng'omuntu. Tugenda tereza ki? Just tutulemu kwali twogeremu just nga abantu abakulu. Twogeremu ko. Tukanye, tufoke ne tutuuka okukanya tulabe. Kale. Tugende tutuule. Twogeremu. Bamama bange ba sister bange. Nesikyana na byenjogera nkoyo okwogera. Omulire byabakira. Kale. Jangu tumusajja munange tutula wano bwe tuti. Tutule nano wabweyo tutula munda. Ono yekambira naye wano kumpi kubayinza obuuka naku omwana. Era nze nga namukubye dda. Kubasaba nze bintu byakuŋŋamba bintu bya kisi. Kakati? Songa zino. Mpa. Kwa tuzze muyomba. Wali nkubozzaako n'oŋŋamba bina by'oŋŋambye one sibitegedde. Kakati kyavudde ku kimube nga muyombye oba nga muyomba ne mukyalawo. Okuyomba ne mukyala wange. Kwa mbadde mukkaanya. Nze ensonga ezo ze mbadde mpulira. Sente ze nagula poloti gye nagula eri ewala ne nzimbamu n'okuzimbamu sente za muganda. Ne muganda ku bbanga lyonna tubadde wano nali nkute ku sente za muganda wo nti oba ngenze zigulamu kino nze zimanye ebya sente zammwe entambula gye zitambulamu. Twavudde okuyomba. Era nentuuka n'omugamba ekibanga kyekyo batambule ne muganda bakole ki bakuviire owulire kati mbufunza gwe bonna bagobye. Era ekinaaba kisoboka nga baba yeesibye kooli baye akungiriza kimu ekya ssente batambule bakole ki banviire. Nja kukwata ebintu byange ntambule ngende maka gange namaze ozimba atambule nze banviire wano ewaka ne muganda we siina kyembaagaza. Ate sijja kubeesibako nga migugu oli awoza tavaawo okujja nti nze bamunsiibako ba bamunnamye. Oyagala ndagewa mutambule mugende. Se oyagala ndagewa siina mugende wamwe babazaalira wange. Kola bota mama gali amakanyi nakaamaanyi gange. Oyinako amaanyi go nati ogukanya otesaganya ne muganda we muganda waaweza sente yazimpa ze twazimbamu. Kati mutambule mwenna mugende mwabamanyi sente ze mujje mwazikozesa. Oyo yamanyi ne sente ze naye nze nkugambye tondeka mabega kuba waliwo amaanyi gange. Mujja tambula. Oyagala ove wano ogenda owasizemu abakazi abalala nga gali maanyi gange. Mujja tambula mwenna muveewo wano. Mujja tambula muviire nsigaze olaba mama musajja munange. Nze nsigaze weerimbye kugambya weerimbye obulamu. Banze okuba balina ke bapanga mu Baluganda. Baso balina ke bampanga. Banzite. Webanzite. Gwe kadayidde nakuganya okuveve. Anti kati Baluganda kituufu. Sente zange zo planningirako okuzimba ewo simanyi ngene n'omulira nga aveve nga wakazirya. Atono jala kuzimba muganda wange siyinza kumalaga mugoba webati. Anti obawulira. Muganda we nali kimanyi ekituufu yakikola ki? Ekituufu yakimanyi kitegeeza. Oba sente z'abasazi ba ono muganda wange. Ujja tambula mu nvire ne muganda wange. Nenga ekituufu. Sente zalagawa. Ono naye yamanyi sente ze gye yaziteeka. Oba waziteeka mu basajja bo gw'amanyi. Kati nnegwe kasajja ka kampi nkyakugamba. Olaba nono mubbi munno. Ate mumbakire empola. Mbagamba ebigambo bino wammanga.
Ntezange mugenda kuzimba. Oba kola ki oba kola ki mugenda tango bagala kola ki oba bagala kola ki nze nakugambe gwe ne kati nkulaba mu kawompo todanga mukumanyira gwe banyina ze tu soko tubone tekadda mukumanyira kano kamayo abakola sente respect ki baba jagala soka jewe na omukyala owabbira sente ze ngate wajimu kati waito osubira biddako kati mugenda kunvira mwena ne muganda era nsembayo mbagamba mugenda kunvira ne muganda wo mutambule mu nvire ate nawe bona bine bya kamera bine ebituza mu kamera otuza kamera amuleka jololo batajisasule teruza mu kamera go boina sente zisasula kamera eyo tutimba wadde dakika 3 nga munviridde wantu wange nga mugenzi ngenda okukomawo wano mu dakika 3 sibasangawo genda genda onokusanga sibasangawo mu dakika 3 ne kale go tuwali sibasangawo dakika ezo 3 ate wakamera tekalina kyekagenda kukola kati mukama wange dakika 3 zino tuwadde kama ffe tukkiriza dakika zo tuwadde tugenda zikozesa tube nga tukola ki naye mu maka temubaamu kkubo era omuntu agenda okujja waka aba akoze eki aba akyadde naye anyway kati nyonyo kwabuuza abantu nzambi kamera era abankwata saba kasajja kagobye gwe kwata kantu tuyamba akantuko anti ebyo byonna bivudde ku ggwe olaba bwogenda okutta amaka gange kala naye kala kasajja kwa bulijjo mmanyi kategeera olaba ogenda kunjawukanya n'omwami wawe ogenda kutta amaka gange bawadde dakika 2 bwagatta obwongo bwakubala mu ntandikwa kuva olubereberye obwongo bwakubala oba mmwe baani oba mmwe baani dakika 2 sagala kole temututiisatiisa gwetonsuubira okunnemesa kwamaka sayagala kutwala musajja aliwa ono kadaidayi nze ntwale kadaidayi kale lwera muguwa mutwale okumawo nsibasangawo mu bulungi kuba nja kukola ekintu ate kyanyandetera obuzibu talina kyagenda kukola gwe mpala nyotalina kyogenda kukola oba mulina byemubala nabyo mutumanyira muyinza okwamwagala bagobogera omusajja ng'oleeta oyo kakomewo baketenda obusajja bwoba wetenda obusajja komawo kalaba empume kalinga totwasamira totumanyira tetulina nno gye tulaga komawo wano bwoba weyita musajja kalega empume kalinga ey'ekikolokomba kalabe obuso obukalinga obutuli bw'eddiba tambula otuviire totumanyira gwe nno kati nzira ku ggwe mpa sente zange teri sente zo naye togenda kunnemesa bufumbo mwana bonna kutunasibanga mu ntalo togenda kunnemesa bufumbo bwange ku lwammwe togenda kunnemesa nze nkuganda zino entalo mwanyina zezabeeramu baneze mpulira nozityanzika olw'okuba angoba olw'okuba ggwe kati nze gwe obitaddeko era ggwe gwabireese maama nze ali omusobyaye gwabireese kati wamaka ngenda gafiirwa enza gw'olabye maka ago totunuulidde byange nze byesaagala kumanya saagala kumanya olaba otya kanzija omanyi munnange bwe mwefuula abakulu nze nakoowa entalo tonsa nti ngenda kudda mu ntalo ze twali mujuzi kati munnange mukulu wange ow'amaanyi nkuwa ekitiibwa kyo nnyabo munnange katikiro munnange ow'ebitiibwa ebiyitirivu mbadde nsaba omunjule nze akonoonedde amaka si bwe kiri era gwagonoonye byonna bivudde ku ggwe ekipooko girabyewa bivudde ku ggwe enejja kunsobola enejja kunsobola oyagala maama sigenda kulwana sigenda kukuba sigenda kati omusajja ageza kati nsigaza abakazi sina budde bukubo kitegeera kwata maama kwata ow'ekitiibwa kwata sooka tuleke taata ow'ekitiibwa kwata maama kangalamira okube sina kyengenda kuba munnange kuba nze ate nkyalina gyendaga ngamba nze nkyalinawe obwogerero nze siyina akube munnange kuba munnange kuba sente z'oli mu kunnenya sizimanyi kuba munnange
nze ne waddeyo nkubi simanyi gye wateeka sente zo mama nze naye nga njogeddwa abasajja mmwe bannange nga njogeddwa yinza okuba ndi wano nga njogeddwa kumbe mwagala kumpita mabega mwe baganda baffe mumanyi nabuuliranga mu ngero naye manyi okwefunza abaami baffe ne mubatutwalako olw'okuba nakukkiriza obeereko ewange olw'okuba nakukkiriza obeereko ewange oyagala kuntwalako musajja wuyo ali mukungoba ŋŋende bwemba saagala kwawukana naawe ŋŋende kaakati sibitegedde ate omusajja like amutwalira kubanga naye agamba bw'otagenda naye talina n'omu gw'atwala ate kati babba musajja bagenda mubba batya basobola okuba bali mu kunzannya muzannyo nga tugendagenda oba ŋŋenze naye oba mmuleseewo ampita emabega ngenda owulira taata yamuwasizza mumanyi kye ngenda okukola kuba abasajja si bangu bano abantu mbagumiikiririza abasajja bawadde beetu naye balemedde okwefuga okitegeera kubanga kakati ono yagamba okuva wano mumuwe ebintu bye era mbyagala sirina nze kye ŋŋendamu yagamba takola ki talina gyalaga so ndi kanene twava wano twamuleka agamba mumuwe ebintu ndikola era njasaamirira ninga ebyo ebya sente ze yamanyi ndinga atategeera kati mbagamba ebigambo bino wammanga zaali zange ze namuteekako ng'agenda okitegeera ekintu kino kuva na leero namuteekamu sente ng'agenda nze sidda wano ewamwe kwasaamirira ate mbagambe sina gyendaga ne bwe mba musenguka mpozi mwewaana mbu musenguka muva wano tugenda abo tolina nno gy'olaga okuggyako ng'oyagala ako kabbawo era akakuutiro kagambe ne bwe bufa nga bufa nyaabula olwo nga nkole ntya nkuba amabeere mu kyoto ate gwe nakulaba weetega omwami oba bufa nga bufa nze nakulaba nze sina budde bwetega bwami nakulaba obwere nyabo osaaga naye olaba tugenda kukola bwe tuti kinumye nnyo kubanga Miss Rosette tabaddeewo naye nga bulijjo yajja nkugira kino nga ngamba munnange guma leka tusooke tubakwata empolo kitegeera nze singa ne mateeka natuuka dda okitegeera naye nga ngamba munnange tukola ki munnange guma abantu katwogere nabo tulabe kye bakola ki oba banaasobola okukyusa ne bakuwa ebintu byo okitegeera naye munnange mbakutte bulungi naye ate banyigiriza nnyo bonyigiriza nnyo ennyindo banange ogireeta musaayi okitegeera kati webituuse wamanyi bwegaba amateeka kaneeyongereyo nsobola okufuna obwenkanya mu mateeka osibe muganda wo bwe kiba kyakumusiba ye nga tasobodde kunnumirwa ebbanga lyonna nze nno mulumiriddwa ne ngamba waaye kansooke ninde okitegeera ng'abantu abaawamu abeeko akwata ekisa mu gye uliriza sinza kiwagira genda mu mateeka b'oluganda mwenna ate tujja genda sibye oba ggolekeyo ono ng'okoze eki kitegeera wona agamba alina obukakafulaga nti akwadde ssente ate sente zakuwa zonna kikola ki kiraga nga azikuwadde kitegeera kati simanyi tugenda kukola tutya okukkiriza agende mu mateeka nze sente zaali mu kunnenya sizimanyi era ne luli nabagamba sizimanyi sente zemmanyi nooza kuzimanya haza nooza kuzimanya sente zindi kumanya ne zinihire zinabe nakutiiremu olukugenda nooza kuzimanya olukwenda otakwenda niwe olukumanya owasinjire nooza kuzimanya olukwenda otakwenda yoza kunteekaho akahujje kaawe iwe keeta akahujje keeta akahujje iwaka akahujje koyini wahurira tokuza kukateeka sente zange tokuza kuntiinatinisa mpama kaganje yakuteekaho n'akasiiza kona n'empujja ejjako kona nakatambula naza kuŋŋambira muno omusiiza olya noona omusiiza bakweta omusiiza kundeeta olyawo ogwire n'amahega n'olunda n'olwakutwala oba ogwire amahega iwe mpa kandi kulungwire amahega manya ekizibu ekikubitano kimwe nimukyamuka mwina kakyamukiriro nimugenda mukyamuka mulowooza mbu wirukanga omu bufumbo okunanka okushwerwa mbu n'owafuna mumunonga ate beno nkiza kibyenje okuyaho okubyiba ebyo ebintu ebyomu n'okayanira n'ebyomusiiza wange tibyawe niwe genda ofuna omushiija owawako akwombekera hara akwombekera ekintu kiri kiti twakuza mu mateeka oba mugenda oba timugenda nze kakati neesuseeko olulimi sirutegeera
ojaddu tegeera nje batuusa sikyategeera katenze sikyategeera ojaddu tegeera mu mpolampola kuba kata kiriwo ekiti nti ekiriwo tugenda mu mateeka okukkanya ko kukoze eki kuganye nkutte bulungi n'ensolo n'engamba munnange omuntu owange nze ndo nga nina n'ekisa ekirumirwa ku ssente zange ze nakola ki naye ate eba abantu abalya ssente zange imagine and compare tebasobodde mu bbo okufunamu okulumira balaba bannange naye kale katumuweka atirisa abeeko kyakola ki watandikira nze sikyalina kye nnina ne mu muzigo bangoba sikyalina wembeera okitegeera kubanga ssente sizikola ki siziyina ka bizinesi nako kaggwawo tosobola kutunula ka bizinesi nga koolyako kookola ki okitegeera kati baagala nkole ntya baagala nkole nze nviiramu awo bayinaayine tekisoboka ekyo oba ogenda sikulinaako buzibu oba ogenda mu mateeka naye gwe kyoba omanya nze n'omwami wange tebitukwatako kuba ziri ssente ze ntuuyo ze tekisoboka ezo ntuuyo ze tekuliiko ssente yo tekuli gwe gwomanyi ssente zo gye waziteeka kuba ssente z'oli mu kuŋŋamba ze ssente ze nakuteekamu ng'ogenda maama wali oyagala nkulinde mpaka lw'onookomawo kale tukole bwe tuti sikyalina budde bwakwonoona either way nti akakisa kano ogenda kuŋŋambira ku mukyala Rosette bwe mba ngenda bakuunako kubanga ye yali anganye yali anganye naye kati sikyalina kyakuzzaako ekiddako kati katugende mateeka galamule teri ali waggulu w'ebiragiro oba w'amateeka okitegeera ze sobola kumenya kanenkola ssente zange ate oli nazi ate naddamu n'ayimirira wali n'akusinikira amannyo okitegeera n'asimba otunnyo ng'akugamba mu ssente zo tagenda nakukola ki nakuzikuwa buno obubaka bugenda erimu mwenna abali ssente z'abannammwe abali ku kyeyo oba abaana abankuba kyeyo si muwala si mulenzi nammwe abavubuka abakwana abaana bano ne mulyako ssente zaabwe mukola nsobi ate muli mu kifo ekikyamu okitegeera lwaki muli mu kifo ekikyamu nti mukola kyonna kye mukola mu butamanya okitegeera so nyola bajjukiza nti bambi mube n'omutima omusaasizi naddala mmwe bazadde baabwe basisita baabwe bemukola si birungi okitegeera kati omwana wuuno yagamba yakola ssente z'emyaka 5 talina kyalagawo era yalumiriza agamba ono ssente ze yakola ki yazikozesa naye nga lwaki oba okola oti muganda wo bannaye tubeeko n'omutima omusaasizi okitegeera so njakunzika ngamba nti munaye omwana asazeewo agamba agenda nki mu mateeka ate munaye ziri ntuuyo zisobola gamba nti waki sirina teeka limugana genda wa kyonyine sisita we abaddewo bakkaanyiza mugambye genda kitegeera mugambye kola ki genda mu mateeka so ebisigadde tujja kuba tubiraba nga tukomyewo oba anaaba agenze oba naaba tagenze siibalimbe katubirindirire naye nga byonna bannange bwe bagamba abooluganda bita niwe byekoona ebikola ki ebyatika kitegeera wedda bakaayana ne bakaayana nengera n'omusajja ne begatamuyisaamu eggaali bonga bba baki abooluganda so kati n'olwekyo sijja kwogera nti oba njogedde bwe nti bano baaluganda era bajja mala bakole ki bakkaanye bampa ebyange tujja kukkaanya sebapotereza amala kuwa bibyo mukkaanye nze simulinaako buzibu kuba tusula mu nju egyo singa kibadde kisoboka n'obutwa nandibadde nabumuwadde okitegeera nandibadde nabumuwadde naye lwaki sikikola muli nina okulumirirwa ndabira ddala omwana wa mmange okitegeera ye kyatatunuulidde kyagamba sikisobola oba ogenda mu mateeka genda musaze wagenda mu mateeka oli mumativu nakyo byonna ebinaavaamu oli onaba mumativu nabyo
tonyigire mutowo anti kati kyobula basazewo nengamba ati ndaba netukanye wema musobodde mumuwe ebintu bye ebiriwa biri ebintu byali mukaya nira si bibye biri ziri ntuyo za mwami wange bintu bye nawulira awoza omwami gw'olinawo gw'otulagawo okujjako genda nkubba abaabana ne bannange mbakubira omulanga yonna gye muli teweesiganga simanyi bano nganda zaffe simanyi muzaddewo muve ku bantu bannange abandaba bampuliriza nange muve ku bantu bagambe muntu bannange akutta olaba bannange muve ku bantu bwe bakoze sente zo munnange funa akawunti yo teekako sente zo teweesiga muntu ogenda kukaaba nga byendimu munnange ogenda kukaaba ogenda kubonaabona muve ku bantu weesige gwe nga gwe n'omutima gwo naye teweesiga maama wo teweesiga taata wo abaana bo beesonyiwe okitegeera kubanza olaba muganda wange bwe twali yonkaabo akulaga nti antunula mu maaso sente ze namusingitirayo kenyini nga mwesize nangamba nti simuwanga ku ssente bannange naye namwe abalya ssente zaffe bannange mubeeremu n'okulumirirwa abantu tubonaabona mutuufu tubona embonaabona gye tubonaabonamu mutuufu Katonda omulamu yandikibakoze nammwe atirisi nawo oba omwana wo n'atuukayo n'alaba embeera egyo oyitamu n'olyoka ova ku ssente y'omuntu n'ogiwa ekitiibwa mbutuufu mwegendereza abantu teweesiga muntu weesige mutima gwo ebyange okay byonna ndooza mubiwulidde era mutegedde ensonga gye tuliko bannaye nga Nyondo Media tweyongereyo kale bataata tweyanza nnyo tweyanza ebyo bambe obudde bwammwe naffe mune tweyanza okuba nti mukkiriza nemwogerako naffe si kyangu abantu singa akugoberera eri n'agamba muviire mugende naye munnaye tweyanza ate nga tweyanza tusima twongera okusiima batuwuliriza oba abatuwagira oba abatugoberera nti bannange ebintu bino kitwale nti ono mwana wo oba ono bano baana bo weebatege batandise okwerumaluma weebate ku nsonga ya ssente golooza wandikoze eki bano baana bo beerumaluma bate ku nsonga yaki ya ssente gwe ng'omuzadde kikiwandibakoledde era oba omuzadde kikyolina okukola amangu nakyo tekinnatuukawo kitegeera nammwe abalya ssente z'abannammwe sooka omanye obulumi bwayitamu okuzifuna n'okuzikola na butya bwazikola era akeera atya era bw'aba azikola atunula atya nga tonnazirya lowoozangamu nnyo kitegeera so bannange tweyongeddeyo sister tetugenze matuuke bulungi kale nnyo madamu kale bataata tweyanza nnyo tweyanzeege ekinaaba kiddako ngenda kuba mbabuulirako kale bambi tweyanziza tweyanzeege okay so yebyo libadde mu maka oba libadde mu nsonga zetubaddemu naye nga twongera okubajjukiza bannange okulya ssente y'omuntu si kirungi ate nga si ki tekiba kya bwenkanya sooka balemu obudde omuntu bwakwesokola ssente ezo n'obukugu bwakwesozifuna then goleka okole ki okozitulemu ozirye by then Nyondo Media asalawo baweereza ate nga yasalawo okubaterekera buli kimu ye si kasawo abakolera buli kimu kitegeera naye ensonga eno simanyi tugenda gikomyawa era tugenda kukomawa twagiyingiramu naye naakoma simanyi wakati omwana awera nkolokota agambye agenda mu mateeka bannange tunaamalako
tunamalako tunagenda mu mateeka naye mutubuulire. Okay, kaka tuyongereyo nga Nyondo Media asigadde awuubisa omuweereza wa olwaleero. Okay. Ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali, simanya mwesiige essukaali mukola ggulo. Kano ke kakola ggulo. Tumuwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778. Olo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubeere bulungi. Okay, bakirentisi baffe abalungi balamusizaako. Erinnya Sarah Salax nga nkola ne Nyondo Media, Nyondo Charity, Nyondo Skilling School nga nkola ne Nyondo Estate Expert. Mbeebaza nnyo byonna gye mukola, byonna buli omu gy'ali era ne mbeebaza okujja ng'otuwagira. Mwebala okujja mu bungi ne mutuwagira. Bambi mukoze ky'amaanyi okujjanga ne mutuwagira buli omu gy'asinzidde, abali e Dubai, abali Abu Dhabi, abali mu nsi ez'enjawulo, so n'abali wano e Uganda nammwe ne mujja ne mutuwagirako. Kaakati tulinawo ekizigo kyaffe kino. Ekizigo kyaffe kino kirungi nnyo ku nsusu kuba tukola ebizigo ebikola ensusu. Tukola ebizigo eby'abakyala, abaami awamu n'abaana. Okusinziira buli omu gy'oli tusobola okukolera delivery buli omu gy'oli. Tulina ebizigo byaffe abakyala ng'olina embalabe, olina black spots, ng'olususu lwo nga mu butuufu terulabika bulungi, mubamu abalina obugalo obwakona, obugere obwakona, abaagala okutangaalamuko, abaagala okukyusa olususu lwo mu butuufu ne lulabika nga lulabika bulungi nnyo 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 nnyo, n'okusinziira bw'oli nga bw'oyagala olususu lweyongereko. Ebizigo ebyo tubirina era tusobola okukolerako bulungi nnyo. Asobola okujja ofiisi zaffe we ziri tuba tusobola okukolako, so nga n'ayagala okuweereza yonna gy'oli naawe tukisobola. Buli omu gy'oli tusobola okuweereza. Tuyina abantu abasobola obikutuusaako ne bikutuukako bulungi nnyo nga biri seefu mu butuufu ng'ate tubeekakasa. Tuyina ebizigo ebisobola okuyambako ng'omwami ali eyo nga mu butuufu olaba olususu lwo nga terutegeereka, terulabika bulungi, oluusi lulimu engeri yoba ngambe nga mu butuufu oli wa myaka mito naye ng'olususu lwo lulaga nga lwa myaka mikulu. Nga mu butuufu tusobola okuyambako olususu lwo ne lusobola okutereera n'odda buto. Ne waba mukyala olususu tulutoleereza ddala n'odda buto ng'olabika bulungi nnyo. Kakati ekirala abakyala tuyinawo mulato soopu. Ennono mulato soopu mulungi nnyo ku lususu, mulungi ddala 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 ddala, era nga kyennyinza nze obbagamba oba obbakakasa nti ebintu byaffe birungi, birungi ddala ddala ddala, biriko origino, byesigika. Mu butuufu mujje mutuwagire, mujje mutuwagire, buli omu gy'oli jangu otuwagire. Gwagenda okukakasa abalala ki kye tuli, mmwe mugenda okukakasa abalala ki kye tutambuza. Tuyinawo oil mulungi nnyo asobola okusofteninga olususu lwo ne lubeera nga lugonvu ng'ate lutangaala. So tuyinawo ekirala Nyondo Skilling School. Nyondo Skilling School ssomero lyaffe era nga lyagguddwawo officially emabegakaawo. Essomero eryo ddungi nnyo. Essomero eryo nti lyaniriza omwana okusinziira omwana w'atandikira nti omwana ategeera era nti omwana asobola okusoma ebintu ebyo n'abitegeera n'abikwata bulungi.
omwana oyo tuba omuzadde osobola omutuleetera, omuzadde musobola tuleetera abaana mu holiday, omwana najja holiday n'asoma. Waba asoma ebintu ebimuyambako nti ne waba atuuse nga amaliriza okusoma, ebintu ebyo sitiitu asigala akyabirina mu mutwe nga bimuyambira ddala. Wabeera wano holiday, amaze okubisoma bulungi abikutte holiday, musobola otandikawo bizinensi yammwe ate y'ebintu ebyo by'abeera asomye oba by'abeera ayize wano ku Nyondo Skilling School. Nammwe so nammwe abantu abakulu oba ngamba abakyala, abaami nga muli bakulu, nammwe tetubaboola. Naawe osobola okujja n'ogamba kojje ku Nyondo Skilling School oyige ebintu bino wammanga. Nyondo Skilling School tusomesa oba tuyigiriza liquid soap, tuyigiriza hair conditioner, tuyigiriza ebizigo oba mbiyite petroleum jelly. Birungi nnyo, kizigo kyaffe kirungi, kibeera soft ng'ate kikola bulungi ka skin. Tukola dishwash, tukola hair conditioner, ndowooza olina mwogeddeko dda, tukola shampoo. Bannaye abakyala abali ab'amasaluni mujje bambi mutuwagire. Tukola deliveries, tusobola okuleetera, osobola okugamba nti tukuleetereyo oba ebidomola oba nga ne biba 5 ne biba bimeka ne biba 10, ffe byonna tusobola obituusa jjiiki waffe y'ono. Jjiiki ono tulinamu size ennene, tulinamu medium, tulinamu ne size entono ddala. Naye nga kajiiki kaffe kalungi nnyo nnyo nnyo. Okwata bulungi nnyo akasaanikira kano kamu kaba kakumala okuteeka mu mazzi nonyeka engoye z'obunnyise. Mu ddakiika nga 5 olugoye olwo luba lumaze okudda engulu nga lwakaayakana luti. Olugoye gweddira olugoye olwa white luteekemu. Tukozese white, jjiiki ono tukola ku ngoye enjeru. Tulina hair conditioner. Hair conditioner tulinamu ka size kano. Size entono, tubamu ne size endala nga yakadomola 1 litre, tulinamu 5 litres, tulinamu ebidomola. Mu butuufu size zonna tuzirina. Mwaba amasaluni bambi temugaana kujja tuwagirako nga mulowooza nti bambi tetubirina, tubirina bino ebintu. Tubirina ate bambi tetubiseera, ate ebintu byaffe biriko original birungi. Tusaba mujje mutuwagireko. Tulinawo this is hand wash. Hand wash oyinza okugamba ndi wa dduuka, ndi wa supermarket, naawe wa saluni osobola okugamba nti omuteekeko wali nti kasitoma wabazze anabeko mu ngalo. Nammwe yonna buli omu gy'okola yava mu woofiisi bambi mujje mutuwagireko. Hand wash waffe mulungi nnyo, mukwafu, ate talina side effect yonna ku ngalo zo, talina kyagenda zikola. Zigenda sigala nga zirabika bulungi nnyo nnyo oba naffe tumukozesa wano. Tulinawo shampoo. Ab'amasaluni mujje mutuwagireko. Shampoo ono mumulaba mulungi nti ne bw'oba mukoze bw'otyo omulaba mukwafu ddala. Tetumwongeramu mazzi, tetulina kintu kye tuteekamu kya bulabe. Era omunaaza bulungi enviiri zo, enviiri ne zicyamuka, enviiri ne zirabika bulungi, enviiri ne zibeera nga ziyakaayakana nga zitukudde, zitukulira ddala. Mulungi nnyo nti ne bw'oba omukozesezza asobola otuyambako. Nammwe era ab'amasaluni ebintu bino bikulu nnyo, musobola otutaasaako nti ne hair conditioner ono omulaba. Hair conditioner oba omutaddemu muteramu ddakiika nga 5. Ddakiika 5 kasitoma n'omumasaaginga bulungi omutwe mu ddakiika 5 n'omuteekamu n'abeeramukko genda omala n'omunaazaamu kiranti waffe. Kiranti waffe oyo ajja kwagala okudda lubeerera kubanga kitegeeza ekintu kye wakozesa okumutereeza mu nviiri ze kintu kyaliko original ng'ekintu kirungi nga kyesigika. Tukola ebintu bingi nnyo 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 nnyo, bingi nnyo bye tusobola okukola wano era musobola okujja bambi ne mutuwagirako ku bbeeyi ensaamusaamu. N'ebbeeyi si yakwereega nnyo, bbeeyi nnungi nnyo gye musobola okugirako. Tetulina kintu kyaffe wano kye tuseera, ebintu byaffe byonna tubitulira ku bbeeyi ya nseko buseko. Ab'e Dubai mami yazze dda, yabatuuseeko dda eyo, ali eyo
deliveries yazirese mu bungi packages zamwe yazirese zonna nga imwazi mutuma yazituusiza nsobera mwazifunye era ali eyo azaabaweereze naffe ab'e Uganda tujja kuba tukikwasaganya musobola tutuukirirako eno ku ofiisi zaffe tuli eno Kisozi Buddo musobola okujja ne mututuukako otuuka ekitemu okwata ekkubo erigenda Kisozi Buddo n'otuuka ku Kacungwa stage oba osobola otufuna mwebale okujjanga ne mutulabako ne mujja ne mulaba bye tukola ne mujja ne mutuwagira mwebale nnyo tubeebaza tubeebaliza ddala era tubaagala nnyo nammwe abakoze deliveries tubaagala nnyo mwebale kutuwagira mbeere bulungi mweraba bye. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.